maaso babalabira naye n'awandiika ebirala. Yaliwa. Muguleke tukakane. Today mabega. Chamina kumanya. Today mabega. Zedi study. Today mabega. Tewali agenda kola fujo wano. Tugende mabega. Kandi ba vice chairperson be babajja mu maaso. Vice chairperson tuina mwami Nziro Steven. Obululu abalina okuwandiika obwedda muvena muddayo eri ng'osaba okwesimba okubeera ssentebe wa bodaboda mu Mukono Central Division. Yes, sir. Okusinziira ku mbeera nga bw'eri, okyayagala okwesimba mu kalulu kano tugende mu maaso okkirize n'ebinaavaamu oba kitange nzikiriziganya naawe nkyakalubo nkali mu kikulu ku kinnaakyo. Njagala kubasaba ojja kukyuka otunula emabega ono akusimba emabega yakusookako kati mwerwisa mwekka sembera wano mwerwisa mwekka ngenda bafulumya akaguwa mwenna
babiri bokka nona agamba abikoye nona abivuddemu kati mugende awalala genda wali abonikireka yalangirira ebivudde mu kulonda Baby Chairmani Amu Kasabaliwa Kabaliwa Seka Sina tekira okulonda si lutalo guno mulimu ono omwami enjaja kuvaayo ng'emyaka giweddeko akomewo gye tuli olwekyo mumpulirize katonda bw'akunyiza todda eri sitaani wabula kyokola osigala onyeredde ku mukama katonda olwekyo guno mulimu si lutalo era basaba banzikiriza sebo yogaluga